libadde olwaleero naye Katonda nti nkomyewo waka. Tutandike ku mbere yakubaddeko. Walabise ku mutimbagano ng'okaaba wowola. Olaga naye kyabadde kinyamba kyokka okuwona. Kyabadde kitya omuntu atamanyi yalabye emboozi buzibu ki? Mu vidiyo era nga mwabulabye nabadde ngeze kukola gundi obulango kuza kuno kuwandiika ennyimba nga bwentera nnyo mbikola bulijjo. Pesti n'abavubuka be we bansangidde kubeera mu kikomero ekyo Mukunja mwabeera naye era mulimu ne studio. So nga ate studio sintigamba ya Mukunja segedde najja sibasharinga kikomera kyekimu so nabadde nze ku studio nga kyali awo bweru kyali nze kyali wange Trigger ajje then tuingire mu datandike kukola byandeese kati abavubuka we bayingiriddemu awo kumbuuza nti Mukunja ali wakozi Mukunja kunange mumuuza mbuuziza ku kyamu simanyi gyali segedda kubbowa awo manyi mwe bakyaliibe konze munayi sina kyemanyi wera mubonna bonna zigula tegedde yipesti abasigadde tebamanyi abasigadde gangira nga bomanyi abamba abadde babise fesi kati mubonna bonna nafokasize ku muntu nabadde ntegedde nti yipesti yabamulidde tegedde balaga bakunzibako ebyange ne babitwala akasente omanyi naku zino sente bakubyeko ne sente ukozi video ziraba bulungi nga babijjamu babitwala bakucekera bulungi nyene simu giraba bajabiza screen ebikonde byabadde bikubibwa omutwe nga bagala nte ensawo gye nabadde nkwatiridde wano nga nadde nywezeza simu ebikonde ebingi waleti ne bagenda naye mabadde mu milioni meka biliemu sabadde yabadde tewera milioni naye nga abadde mwera nga bumanye ensente zaffe z'omu kituufu. So embeera wagikutte otya? Poliisi walipotinze? Na reportinze bulungi nnyo kubeera nze sobola twalira amateeka mu ngalo nga bakikoze sikisobola nganze so I had to run police ni reportinga buli kimu nenjigira medical buli kimu nenkikola so ezawa yakakatira banoonyereza kale so embeera eyo obulamu butambula naye katusabe byonna bitereere. So obuzibu olowooza lwaki baali banoonya Mukunja kiki babadde boogera nga bakucunya? Just tebayogedde ensonga tebayogedde ensonga era simanyi buzibu ki bwe balina naye okozi nga munoonyezaako Mukunja mubuuza naye nga simanyi mbeera zaabwe. Kale so we tutambula twegaddwako Mwanawezi Figo Wizi akayimba akasoose bakayise batya? Akasoose bakayita Kaliba kambere kalibawo ani akola production audio ne video? Kasajja kange kasajja kali oyo baba then video zinabagyikwata tonabagikola then ani awandiika peni yo? Peni yange of course then akokubiri kandi badde akokusatu alina okumixinga BPM sebo todambya kiyayi byo BPM nasika alina oyagala akuba engalabi katonda wange so naye nga utaliza akokubiri kekapya bakayise batya? Bagayita nkoyo kwekweka abasinga bamanyi version yaffe eri nkoyo kwekweka ndi wa Bobby naye nakaze mu love version abantu mu political side ya Bobby gye wakayimba ne love side wayo gye basinze okureceiving obulungi kati kyonna kitambula bulungi eno bajyagadde nayo bajyagadde nkoyo kwekweka eri yali etya? Ngoyo kwekweka gwe kirumye mbulukinga ndi wa Bobby sekweka ne watapita nereta kanchikube wo molwatu daverega usitegede kati eno nagikyusiza ngegambe etya? Ngoyo kwekweka gwe kirumye mbulukinga ndi mulavu sekweka bebe ne watapita nereta baby yalo kibebi kino ekyakwita oli awo sugar yagwaniye bwera mwana wese uyo tugenda muku waffe sugar tetugenda mukuwa bakwana mudda tugenda mukuwa kati so mtomedda akaferenga gandi ensonga lwaki nagambye kubeera naawe simulabangako nguwasiza tuyinza oba ngaoziyungira mu baffe Scorpion nakabula bbanga sirabakangako omukazi ake mulaba wati bungi atawe napolota ebitagwa
abatakana ojja kwogeza mukyala w'omusajja ng'ali kule ojja kwogera mukyala w'omusajja ali kule ali eri awuliriza entuufu eyo ayanjula omuntu musawo don't rush ekyo so yembeera eyo so endongo sofa management weeri tonafunika gwe manager nga bw'olaba nti mbiri mu ngeri yange ebitambula mu ngeri gye bitambuddemu okuwandiika n'endongo engeri gy'ogitambuzaamu olowooza ki ekiganye 226 ono siko weekubeko enfuufu oyitewo inshallah kasita mba muli mabega gange nga ffe weetuli ng'odagira naawe waneeno ng'oteekayo kati nga lwaki ne just kubeera n'abantu abatuufu kale soka muli esimu nga 5 olowooza figo sikuta obudde figo wizi figo wizi asajja amukkiriza nnyo so ku noti 747 figo wizi musajja yayimbira Bobi Wine mu campaign zonna yaziyimba akoze kati version ya love abantu bajyagadde mubuuze tewali buzibu mukunja sajja Bobi akayimba ka Bobi kubanda ba saha ne mukunja bali mukunja ne nabe ne saha yagenzeyo ne ku studio baba de balumba gwe particularly ngabuli siri mu bigondi bya zira wa mukunja ngabo ndagambye nti ba studio nsharinga kikomera kimwe ne mukunja sina badeze ngangezewa studio sese wangu nogwa mu bizarre stegede bansanze wali tu studio bambuza mukunja sundi nga mukunja simanyi wali kale ku noti 747 437 simu 5 figo mote metro wanji tata Patrick oli bulungi sebo ndi bulungi tuline figo wizi mwamukubye Yesebo. Wendi wano mpola mbajulira kisoboka furniture center ku Ntebe Road abakutusako furniture ow'omutindo ddala anti bakuleetedde sofa sets ebitanda ebiriko cheese downers center tables dining tables wardrobes modern kitchens dressing mirrors office furniture school furniture ate nga balina ne training school esomesa emirimu gino awamu n'okufunira emirimu kisoboka furniture center balina offers era nga basobola okutuusaako byoguze wonna okwetooloola Kampala kisoboka furniture center basangibwa zaana ku Ntebe Road nga wakayita ku roundabout mu kiko okumanya ebisingawo bakubire ku 0782 oba 0704 kale nogoye neetaaga furniture ow'omulembe aliko tuukirira kisoboka furniture center ezana Muna Uganda kwanjulira Keke Motors abatunda emmotoka ennungi emmotoka ennamu empya n'ezo ezikozeeko oyagala mmotoka ya Japani German Bungereza Amerika oba ewalala yonna emmotoka eyeesigika emmotoka etagenda kusuza ku kkubo emmotoka eri ku mulembe ogisanga mu Keke Motors emakindi okuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda bakuguza emmotoka ng'osasudde mu cash mu kibanja mpola ate nga bakola bata ne swap era ng'osobola okusevinga naffe bw'oweza ssente n'otwala emmotoka yo bakukyusiza ne kadi nedda mu manyago okumanya ebisingawo ku Keke Motors kuba ku 0701-7302-65 kale gwe wenna ayagala okugula emmotoka eyeesigika kolagana ne Keke Motors emakindi okuliraana wali Moland Po ku Kiddamunda uyo alese endongo yeye yenyini sebo de sebo Yesebo ayambadde kafulu kakombine Yesebo kale webale nnyo nyanze wadde lauda ntikirya webale nnyo so nga tudduka lati wizi oluyimba luno luli musaze okolayo kamuwa mugenda kukola album oba mufuuse duo Chana webutulia nga tuwagala kuba nkirabyemu awo bazanya ennyimba z'endala nga kijja nyuma nga duo ng'oddamu zonna n'ozisulamu ekisoko tuwa erinnya obeere nga gwagitandise duo etuwa erinnya katwerowoozeemu ne Scofield ne Sugar naffe tulabe nga gyetulinnya gye tubawa oba bagiyita firigo new so Sugar abantu abawagizi bo kati bategere nti endongoosi muludde
Yeah, and Ongonjirimu officially under risky management. Yes, yenyam. Yeah, risky will. Yes, Yagaya will. Ira ye mukama wange. So I'm fully into the career. Okay. But erokolera abayimbi meeting ezange muzangu yewe mulwawo ngine bayita mu ngalo. Oyinza kuyita. Manager from Pia. Kali. So abawuliriza, I'm humbled. Everyone had positive comments on the song, and I expected it because talking about the studio, we know it's going to be nice. Okay. By the way, remember also from the studio, ngabuli omwamanyi oluyimba hit. Tweta akayimba kebigambo bibiri byokka. Oluyimba buli omwalo kutte. Big up on yourself, producer wa Fomani. Akola bulimo bw'amaanyi. A big David. Nate newunya n'okwewuunya by the Black Sugar. Okimanyi Black Sugar yali andagirira ebyokuyimba. Kali. So I want to thank the team I work with. I want to thank Lativizi for accept Bomulala Ghana. Yeah, so Lativizi, big up on yourself, Big Devi, and special thanks to Atin Pro. Natwala project eyo, ewa Atin Pro for mastering. Nangamba. Oliba likawo komewe ncholi noni. And indeed, Bwechali. Nangamba lulungi. So look out for the visuals very soon. Zigenda kubanga zifuluma. Awo. Tugende Dubai. Wa mulimu ka flight to Dubai. Flight to Dubai. Just kasini yako kanga mulumba Dubai. Bili muguno kokati. Kutwala. Kali. So